naye kubanga baali bagambye nti bo be bakiikirira interest za Buganda naye nga tebali baagala kwali kutuuka mu parliament batuuka mu parliament naye emyaka that was 1966 benyini befuulira Ssekabaka Muteesa era olwasira Ssekabaka Muteesa bonna bakyuka ne badda ku sayidi y'obuti ne bajoininga UPC musinga okumanya ebyo byafaayo kitegeeza ki tine mu mulembe guno waliyo bali nga bajja kujja balemesa omwana wa Buganda kuba kkiriza obaganda ku mulembe guno nakwo kuliko Beni Kiwanuka nga bamwagala ewaabwe naye ate nga basinga mwagala eyo so baweebwa emirimu sijja kwogera linyaabwe naye ne ku mulembe guno kwe bali bajja kujja bagambe nti ffe interest zaffe totukulira bya Uganda oyo tayagala Kabaka ffe tuli ba Buganda yokka oyo atuleetera bya Uganda ffe tuli ba Buganda yekka naye beebamu bene yabatubuulirako n'agamba mubeegendereza nnyabo kubanga ebiseera ebisinga babeera batume be very sure mbyogeredde wano naye mujja balaba mu bbanga eritali lyabo nga babuuse dda nga beegase kwoyo yalonda minisita ng'omulimu gwe gwakukola Ssaabasajja Kabaka so ekyo jagade nkibagambe kati nga kyalina omukisa ogwogera nammwe ffena tetumanyi bigenda kuddako njagala obbawa oba kubula abaana ba Buganda nti buli gy'ogenda you are the representation of Buganda buli gy'olaga yonna okusanga wano nze nina mikwano gyange wali omukwano gwange lubyanli ne bw'olaba disense bw'olaba nga alina empisa najja nagamba ndi munubbi oga nena banubbi balina empisa yensonga y'emu ku baganda baffe bonna bonna kati gwe ng'omuganda gy'otambulira twakiyimbako ne tugamba kati buli mwana wa Buganda eyo gy'otambulira amanya nti okiikirira Buganda yattu buli wogenda you are the representation of Buganda ekibuuzo kiri nti kifaananyi ki eky'Abaganda ky'obawa oli mu konfaminga be baali bagamba be batwogerako be batukwogera nti tuli bankwe oba oli mukakasa abantu nti abasajja Abaganda tuli balungi tuli bagezi tuli balowooza ate tuwaniriza buli omu ekyo kiridde buli Baganda bange mukirowoozeeko njagala obajjukiza bantu mmwe tiwaliwo kaweefube mungi nnyo ow'okutu misrepresentation ekikibugana okutukiikirira obubi there's an effort okutukiikirira obubi tunula ku media houses tunula ekifaananyi ky'omuganda kikye bakuwa tebajja kuleetera ddaani muliikanga ekifaananyi ky'omuganda bajja kuleetera abasajja mivule tebagenda kuleetera owekitiibwa Israel Mayengo ng'ekifaananyi ky'omuganda no bajja kuleetera kusaasira tebagenda kuleetera Profesa Ddumba kye kino ekifaananyi ky'omuganda no bajja kuleetera ani so ekyo mukimanye nti it is deliberate eyo si nsobi kiri deliberate so mubeere faamu mwekiikirire mwenga mmwe kagenderere okuba nti kuzi panels kuzi TV show ne radio station si bano bebaleeta si bebaleeta balina bebaleeta abaabwe kubanga bayibuna ekifaananyi eky'omuganda kyebaagala okulaba abaffe gwe okozeewo ekyokuteekawo ekifaananyi kisifaabo yeffe bano tetufaanananga mivule tufaanananga Israel Mayengo bwe tuwe tulowooza tulowooza nga kusaasira tulowooza bamuliiga batulowooza ekyo tekyewunyisa lwaki ne ku TVs ne radios ezaffe tujja kumpulirako tujja kupulirako abasajja abaffe tuyambako okusiga ekifaananyi kya Buganda ekirungi oba tuyambako okusiga ekifaananyi kya Buganda ekibi ekibuuzo kyansi kya bakama bange ekyo kibuuzo kyammwe abaana ba Buganda njagala obbasaba era mbadde wano bangi nnyo bakama bange sina moral authority kuwa bakama bange na bakadde bange birowoozo naye nze nina firm radical belief tibye twagala byonna tusobola bituukako naye ekizibu kye tulina kati si kyankola si kya policy no kubanga ne constitution yenyingi tulina teweebwa kitiibwa so ekizibu kye tulina si kyankola nedda ekizibu kye tulina kya ddembe freedom kya rights of citizenship
okubeera omutuuze. Temuli batuuze mwena, temuli batuuze, temuli bannayuganda. Kuba n'endagamuntu gy'olina eriko olunaku z'omwezi wegenda okuggwako, kitegeeza lw'oggwako toli muki. So tunoonye freedom, ebirala bijja twongerwako. Tosobola kubeera tolina ground etandika kubanja federo kati nga tolina munnawo, basobola okugamba ekya toli munnayuganda. So tufune rights zaffe, our votability nga mweke mwagala nga kisobola okukolebwa nga mukikubako akalulu. Mu nsi ezakulakulana buli kimu bakikubako akalulu. Ebyo ly'eddoboozi ly'abantu ne musimba layini ne mugamba twagambibwe tuti. Oyinza okujja wano ne weetetekula n'oyogera eby'amagezi byonna byonna naye ng'abantu tebabitegedde era ne balondawo ekikyamu. Kyekiri owekitiibwa mu kika kyagamba civic education, openinga obwongo bw'abantu bamanye basobole okukola okusalawo nga kuli informed. Ekirala bafune right eyeesalirawo nga kyebasazeewo kyekyo. Awo tuba tusobola okusalawo nti twagala federo, tuba tusobola okusalawo nti twagala kino, tusobola tusobola okusalawo si fefeka Abaganda lwakuba ekigambo federo bakigandawaza, naye federo teyambala Abaganda okusinga. Nze nkakasa nga Uganda efunye federo abakalamoja bebasinga okunyumirwa, abanyolo bebasinga okuba abagagga, naye ekigambo bakigandawaza. Ogamba ekigambo federo bagamba federo ayo Abaganda. So abantu bawe freedom eyerowoleza, tubasensitizing civic education. Mukadde waffe yayogerako just batugamba. Njagala no bagamba bino ebintu biri ebisembayo. Kino abamu mukimanyi, abamu temukimanyi. But Buganda is not a tribe. Njidamu, Buganda si kabila. Buganda is a nation. Buganda gwanga eryatandikwawo emyaka 8 egiise. Yalitandikwawo Kabaka Kintu, abamu bagamba yabambale, abalala bagamba yabasese, naye yonna gye yava yali musajja muddugavu n'atandikawo eggwanga ne bayita Buganda. Tuli Buganda. Eggwanga baali baliyita Mwawa, twekutula ku Bunyolo, twali mu gurupu butonotono n'azimba Buganda. Ze mu ndowooza yange ye Pan-Africans eyasooka. Kubeera singa abafuzi ab'amatwale tebayingirira mu puroguramu eyo, oba oliawo singa za developing nga kingdom, oba oliawo singa Africa erimu. Kubanga obwakabaka obwa Kyakazulu bwali buli mu kugaziwa, obw'e Buganda nga buli mu kugaziwa, n'obulala n'obulala n'obulala. Naye lwaki bagamba nti tetuli tribe? Ekyo kijja bayamba okumanya nti omuntu Omuganda yaani, Omuganda afuuka bufuusi Muganda, era Omuganda omulabira ku ki? Ku mpisa ze na ku bikolwa bye. Kyobola tulina Abaganda Gere, tulina Abaganda Nakabala, tulina n'Abaganda Wawu. Omuganda Wawu yawawudde empisa ze n'enneeyisa n'afuuka Omuganda. Kino tekitandikidde ku mulembe gwaffe, kyatandikira dda. Ssekabaka Muteesa yalina kyaliwe gwe bayitanga Dawudi Okyenge, yalina mukwano gwe Mukama oli mu kiseera. Yalina mukwano gwe bayitanga Dawudi Okyenge nga yafuuka Muganda olw'empisa ze n'enkolagana. Bamuwa n'ekyalo Kiramba wali Kansan Nansan. Kizze bwe kityo twete tunazaalibwa. Ssaabasajja Kabaka yalonda omukungu nga muyimbi ye Mwamudu. Nafuuka Muganda. Kakatize bw'osanga nga nyina bakyali bange bamufumbiro nga bafuuse Baganda, balubongoya nga bafuuse Baganda. Sinze mbitandise ngoberera Bakabaka na Bassekabaka. So ekyo kikulaga that is our culture. Our culture is uniting, is integrating. Ife twalikusinga modern culture. Culture yaffe yayagalibwa buli muntu. Bino Museveni yaleese obukyayi n'okusosola mu mawanga. Okubalowoozesa temulina kubeera ba mukwano, tulina kubasa mu ggwanga eritali liryo. So don't look at yourself as a tribe, look at yourself as a nation and build on that 800-year-old history. Ekisemberayo ddala nekino kankibabulire ti Buganda si central region. Nkidamu Buganda si central region. Owekiba manyi weyakyogeddeko. Buganda is Buganda. It's Buganda region.
tuba tulina kyo tulina nkole tulina busoga tubaki tubeera na sente kyogerako olulala nga nyomba lwaki Buganda bakisangula ku maapu ya Uganda kubanga mukama wange Buganda bakisangula ku maapu ya Uganda sawulira na lwakitibwa n'omu ayomba netiwakyaliwo Buganda technically tewakyaliwo Buganda Buganda sigala mitima gyaffe ne bagisangulawo ne bawandikawo central ate nga teri mu central kambabuze ziri Uganda eri wano mwe bayivu gwanga ki eri tuli mu north Sudan gwanga ki eri tuli mu east Kenya gwanga ki eri tuli mu west gwanga ki eri tuli mu south Tanzania kakati territory bwebange genda nekolera ddala ku Tanzania ebeera central ekyo kati balekere namwe nkiwoleza ekisemberayo ddala Baganda bange engeri gye weeyisa n'ebyokola tekikufula Omuganda engeri gye weeyisa n'ebyokola tekikufula Omuganda that is historical okuva edda n'edda bwetu bwe tubadde Ssekabaka Kintu nga yakatandikawo eggwanga erya Buganda yali ekomannansana waliwo amawanga amalala waliwo abakungu walingawo Abanyala walingawo Abasesi nabo bali byabwe wabeerangawo esaza Honorable Joel esaza ly'ovaamu wabeerangawo Abaluuli n'abalala tewaliwo Baganda kubanga ensi baali bagiyita Mwawa Ssekabaka Kintu najja n'atandika okugatta eggwanga lino n'agenda nga ligaziwa era buli ali mu territory eno abeera Muganda mwewalenga nnyo okusosalagana nga muli baana banju eno nabannyo bannabyabufuzi kubanga ayagala okuyisaawo kyayisizaawo Muganda we ava e Kayunga n'agamba nti si Muganda n'amuyita Omunyala Muganda we ava e Buluuli n'agamba nti si Muganda naye bw'aba yiddira ekika ki kya Buganda n'amuyita Omuluuli mbalinze ava e Sese mumuyita Omusese mbalinze ava e Buddu mumuyita Omuddu Mukama wange ambira ddala waggulu nsaba okwemaliza nga nkwebaza ssebo naye era nga mbuulira n'abaana ba Buganda bali wano n'abakulabe ku mitimbagano ffe Mukama wange tuli baana ba wano nze Kyagulanyi Ssentamu Mitengo ndi muzzukulu wa Kayiira bamulyo olwali mba Katikiro 7 era nga nejjajjange Katikiro yasembayo Kamalabe ne yasooka wano Buganda naye Mukama wange okufaanana nejjajjaffe Ssekabaka Kintu mission yaffe si ya wano Buganda yokka mission yaffe ya Uganda yonna era bwe tufuluma kabira yaffe tugireka ku mulyango ne tufuuka Bannayuganda eyo ensonga lwaki bwensala kiira nfuuka Ngobi tukola bwensala Kaluma mfuka Ogenga Piero kwengenda mu West Nile mfuka Obini tulina omukisa nti okuva ku mulembe gwa Ben Kiwanuka bazzeemu ne ba acceptinga omuntu ava wano nga tubuuka byonna bye batuteekako amannya amabi ge baali batuteekako n'ebyapa ebikyamu bye tutaaliwo naye nga tuli bisasulira olwaleero byonna Katonda akkiriza ne tubisukka mission yaffe yakununula Uganda yonna kuba Buganda tesobola kutereera nga Uganda teteredde naye tumanyi nti Uganda bweterera ne Buganda ejja kutereera kubanga ekibonyabonya abateeso kyekibonyabonya abasoga kyekibonyabonya Abaganda kyekibonyabonya Abagwere kyekibonyabonya Abanyankole ate nga kiri kintu kimu kyokka nakyemalira gwe bayitayo bengabuta Museveni gwe njagala okuggyako ate nga tugenda mwekako Mabira ddala waggulu Mukama wange nzikiriza nkwebaze ennyo weebalire ddala Mukama yeebale kuwangaaza tukwagala nnyo tukwenyumiririzaamu waliwo ensonga lwaki owangala okutuuka ku myaka gino ate ng'okyawangaala wadde nga abamu bajja genda mu maaso nga bagemeetererwa emmeeme naye tumanyi omutonzi waffe yakola ki sebo ngambira ddala waggulu principal w'essomero lino yakuwadde ekirabo naye santeeseza naye
just mpulidde okwetwaza kungi nga ndaba ekifaananyi kyange akigase n'ekikyo ekyo kitiibwa ky'amaanyi naye atalinga ewanayogedde nange kuba nange nalowooza kirabo ki kyenyinza okuwa ne ngamba kino sinze nakisiize tokirikola teka wansi kino sinze nakisiize naye nange nalowoozeza abantu ababiri beesinga okwagala nga bw'omukubo ne ngamba omusezi w'ebifaananyi ansingira abantu abo era mukama wange nzikiriza okwaga okusemako kuleeterekana akalabo akabira ddala omutima gwange n'omutima gy'abanange abanational protection webale nnyo webale edansiro Ssaabasajja Kabaka wange. Jayo Oweekitiibwa Katikiro waliwo munnabulemeezi yaliko munnakobazambogo yaliko ssentebe bwakaliba agendo ng'asomera ku Chwattu era yaliko ssentebe bwankobazambogo ku Ndejje University. Munnakobazambogo we bamwita Bunjo Sam yayiza oluyimba olulungi ennyo era nja kusaba mu kaseera kano Oweekitiibwa nga tunnakuyita tuwe omukisa munnabulemeezi oyo ayimbe oluyimba olwo era newabaawo alina obubaka bwonna obw'ekirabo bwe yaleese okusiima Oweekitiibwa Katikiro abuleete mu kaseera kano. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde yandiyagadde omwana w'okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala Maaso okuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 355 ne noti 757 noti 6 26 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education. Gwe eyeetaaze buli kalonda w'abaana oli mukyala naawe eyeeteekerateekera okuzaala nga weetaaga obugoye bw'abaana abato okuviira ddala ku bawere engato eby'omu kisenge by'abaana ebitanda by'abato obusuuka eby'okuzanyisa by'abaana ebiwangaazi ate ebigumu ddala na buli kalonda yenna ow'abaana kankwanjulire Tigida Babies Villa nga bano basangibwa Ekitebi okuliraana omuzikiti nga waakava ku katale k'obummonde ng'odda ku Star abatuusa bino byonna
byonna okuva mu mawanga agasinga okukola ebintu ebyo ate ku bbeeyi ensaamusaamu. Gwe omuzadde tulina kubonaabona jangu ofune buli kalonda w'abaana ate jjukira nti tukola ne delivery awo wennyini w'oli. Tukubire bukubizi ku noti 7729 331 naye noti 7589 331 beba digida babies villa ku lw'essanyu ly'omwana wo. Wulira obuwoomi munnayuganda kankwanjulire pizza origin bano nga be bakafulu abakozi ba pizza eri ku kyaddala anti mwatu kye kituyisa pizza origin. Funa pizza erimu ebirungo by'otajja kusanga walala. Olina birthday party, baby shower, graduation party, wedding meetings oba oyagala kusanyusa bafamire yo weyunire pizza origin. Tusangibwa ku Jinja Road, Plot 10 opposite Nema House. Mwana wattu tukola ne delivery ate mu kaseera katono ddala. Yitiraho kati oba tukubireko. Tuli ku noti 7 789 88 54 ne noti 774 6 9 Pizza origin tulya kyaddala.